Nyebaza abantu mwenna Ssekinnoomu mu Uganda, mikwano gya Kato Lubwama, abakola naye, abawangadde naye, n'abo abaali batamwagala mwenna okubajjukiza nti kati kiseera kya Lumbeerwe olugenda okusulwamu ng'ennaku z'omwezi 17 paka 18 Friday to Saturday. Ekiro kyonna tujja kusulayo we tunaawereza saa 6 ez'emisana ku Saturday to saa 7 nga tumaliriza buli kimu ng'era olumbe lumaze okwabizibwa. Bategeeza mwenna nti tubayita naddala abo abalimu ensa. Nkiddamu bw'oba omanyi olimu ensa nga toli musiifu wa mpisa oyitibwa mulumbe lwa mugenzi omulongo Paul Kato Lubwama wali mu maka ge e Mutundwe. Abasigala nga mikwano gya Kato kuba Kato yagenda naye naffe olugendo gye tulaga ffe kye tusigalawo ng'abasigadde ku nsi buteerabira bannaffe bano na kubayambako okutuukiriza ebyo bye baalema kutuukiriza oba bye baali bagezaako okussa mu nkola ne babireka mu kkubo. So ekibiina kye mwe yali azannyira emizannyo kikyaliwo ne movies baziproducinga. Abaana be basoma bulungi, Mungu ajja kubasaasira ng'abaana abalala mu nsi yonna bafuna omukisa ate bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. Abaamala okusoma bakola emirimu egy'enjawulo. Abamu bali wana, abamu bali wabweru wa ggwanga, naye twebaza nti abantu tebatwawukanangako pozi oli nga tawulidde oba tategedde. Kato yaleka awandiise ennyimba nga 10 nga ziri mu studio ya Jona ne batugamba olumbe lunaatuukira bajja batulaze either nga bazigabye oba nga bafunye engeri gye baziddamu zigenda kuyimbibwa ku olaba mulina abayimbi omwaziwa. Ekyo programu eri awo, eyo intricate programu si yange. Ekyo kiriko be kikwatako abali mu ebyo. Kubanze simaani nga the nitty-gritties of Kato's talent. Ekyo mujja kyebuuzaako ku Conrad ne be kikwatako. Watugambako emabegako wali nga Kato yakafa mbwe ebintu bya Kato mugenda biteekako copyright ng'engeri wali okyogeddeko mutuuseewa n'ebintu bye biteekako copyright. Copyright is not something you do overnight. Anything to do with copyright, first of all, bw'oba owandiika ng'oba oyagala okuregisteringa anything to do with patents mu copyrights ezo ze bayita intellectual property rights, oyina okuverifyinga nti ky'olina kiyina novelty, nti it's a great innovation. Si nti buli ky'omaze gawandiika ne bwe luba luyimba qualifies okufuuka copyright, and that's what people forget. Engoma gy'ayina mpya ku ngoma endala, ebigambo byatontoma tebitontomwangako. Something goes through processes. In fact, nagamba nnyo abantu nti abayimbi olumu okulowooza copyright omala gwogera kyogere. To register copyright of a song or a movie, or even if it's an application, it's not just something like that nti okeera enkya ne bakugamba nti ekyo kipaasinze test ya copyright. Kirina okuba nga kipaasinga test. Engoma gy'oyimba nga bwe tuwulira ne tugizzaamu eno engoma wagijjemu ngoma eno wagaseemu bugasi bigambo. Does it pass the test of being a copyright? So akakiiko kajja kubaawo kaabamanyi okukola omulimu ogwo nga kaliko ba lawyers abaregisteringa intellectual property rights.